Chala biswanka. Wanji? Biki bino byendaba munnange. Tumanya kumanya. Naye ngina kuvayo, ngina vayo ne tonde. Kiki kyokoze? Kiki kyokoze? Actually. Byonna wandibikoze naye n'ojjukira kye nayitamu okulaba nti mutabani waafuna medical insurance. Kituufu Tegeera, omukazi oyo bambi yakolera buli kimu. Ate omanyi gye twava. Gwe yandyegase ku bantu abakuba nammeere ng'omwana we asobola okugenda mu ddwaliro lyonna n'afuna obujjanjabi. Ddala oba oyagala ki? Kiki esaakubuulirira? Nze natuuka n'okubikkirira buli kimu nti najja nga temupangisizza nnyumba nga temulina kye mwaguze n'enkwata ebintu n'engula ebintu emifaliso ku ssente ezange ne sitakwokyesa wa mukazi. Wawulirako nga mugamba nti bwe najja ku ssente ze yakuwa tewaliwo kintu kye wagula? Walwabako nga nkikoze naye nga nze kyenfa kya mwana afune medical insurance. Ne kati omaze okutuuka ku buwanguzi oyagala ki? Gomanyi obujjanjabi bwe bututawaanya. Gomanyi okubanga omwana we asobola okujjanjabirwa mu ddwaliro lyonna ly'oyagala mu nsi eno. No, anti bankubira essimu ne bangamba jangu oyogere bagenda kufuna obuyambi bagenda kuwa ki ssente. Nga basobola kuyamba ki? Medical insurance togikozesa? Ngikozesa. Ne kati oba oyagala ki? Mukazi kikyataakuwa? Bangamba ngende bagenda kumpa ssente zekize nnyumba. Lwaki temumanya abantu babaagala? Kituufu wakoze bubi ge mazima. Nze njagala ojjukire struggle zonna ze twayitamu nze naawe. Ngenda kuvayo bambi n'entondo. Kitegeera? Ekyokubiri osaasire erinnya lyange n'omukwano gwe nnina eri omukyalo oyo. Ojjukire ne struggle gye nayitamu okuyisaawo okufuna obuyambi obw'omukazi oyo. Twayita ku bantu bameka? Twayita ku bantu bameka ababeera ku woofiisi nga abantu babasika eno. Ojjukire amaanyi ge nateekamu okulaba nti omwana we afuna obujjanjabi. Kuba nze gwe nali nnumirirwa. Aga Katonda mu ggulu. Njagala okubuulira wakoze ekintu kibi. Era mbadde nga sinnakubira honorable. Nsoose kkubira ggwe. Kubanga nze nga kyenjagala okumusaba kintu eki. Kulwanga asazeemu medical insurance kubanga twagiwa omuntu atasiima. Toyinza kwegatta muntu ku muntu akuba honorable essaawa eno. Ng'osobola ogenda mu ddwaliro lyonna. Ojjukira essimu gye nnakubira. Ojjukira essaawa ze twabeera n'omwana wo mu ddwaliro nga twactivatinga kaadi eyo. Ne nkugamba nnina abaana abange naye ndi wano lwa honorable. Ssaawa mmeka ez'ekiro. Ne gwe yandyegasse ku bantu ababeera awo n'oyisa honorable n'omuyisaamu amaaso ng'omwana we ajjanjabirwa ku ssente ze. Simanyi ki kyewabadde olowooza, simanyi na kyoliko. Naye mwannyinaze kye wakoze kikyamuwandisaasidde nze yateekawo embeera n'embikkirira buli kimu. Nze nabikkirira obuziina bwo okimanyi. Ne ntuuka n'okuteekamu essente ezange nga honorable. Ssente zaataddemu muzikozesezza birala. Ne ngula okuva ku bulangiti buli kimu kyonna. Saakigula ku ssente zange? Kati lwaki olowooza saavaayo gamba honorable nti omwana ono yakufera? Bw'ati munnange Calvin Kayanja akubidde mukyala Biswanka ono ffenna gwe twalaba wano Honorable Justin Nammere ng'amuwa obuyambi bannange. Akatambiko omwana muwala ono ke yayogereddeko wali ku live ya Kabaata ngena kubanga nkabateerako mu maaso awo mwasibye mutya bantu kansubire nti muli bulungi bantu ng'enkola yaffe ambi video giweka like nyiga ne notification bell olemesubwa byonna byemba nti yakayiranga ne puzzle okusaba kwe essaawa zonna kwandidirwamu ekumanyi Katikkiro Charles Peter Mayiga yali yaweera ennyimba z'omuyimbi puzzle n'abayimbi abalala okukubwa ku TV ne radio ya Buganda. Naye munnange biri puzzle nga wali omujagujagu mu Namasaka munnange bwatu yasalawo n'awandika ekibaluwa kibakuntume nga kiwandikira Katikkiro Charles Peter Mayiga amukirize era agambye nti ssaawa zonna agenda kumulaba.
munange bibire nenga lunaku lwaleero wali ku Serena Hotel kyakutedde wa Irene Namatsovu banange namungi w'omuntu yamaze dde okuba nga ate atuuka so gwe wena wate nakuteekamu ngatto ndowooza ke kaseera oteekemu ate ezembiro ezanguwa era nga munaye ne Vinka omwana banange mubadde mutadde ku pressure Vinka tetugenda kujjayo gwe munaye ne baawo mu campaign mwali ku side eri enyigikiriza abantu banange bingi byogeddwa naye nga nyongera okubategeeza cricket ovu yonna ejjudde era mwana muwala oyo gulaba yakikubye dda namungi w'omuntu wamma amufunye oba badde boogera kumutiisa mutima bannange badde boogera bingi ne batuuka n'okugyawo obufaananyi ne buvidiyo biri ebiseera ng'awo omwami we ng'ali mukubirako campaign kati n'omwami we ate mwami we yali yeesimbyewo kati yali badde akola ki bannange naye weeteeke mu katebe ka Vinka nga yeggwe naye nga bwekuzaako eno ewa Abba Makasi mbwayina akayimba keyakubye bakayita nagwa ddalu nenga akayimba ko siwe kalina edda jese ekigambo wokiwuliriza kiringanga nti nagwa ddalu nenga siwe kiri kayimba ozo oluzungu lungi nnyo nnyindala kati nno yalabiseeko ng'ayambadde akatoopu ako abantu bagamba mbu ayinza okuba ng'ayambadde ka crop top engeri gye kali akampi kamukoma eno waggulu w'ekkundi naye ngaawe tuli kasayita ate yagambe wamwogera kiye omwana we amwagala munange bwe nkuzaako eno okuyamba kulungi naye ate oludda kubi omukyalo ono omukyala Biswanga alabikirako mu katambi ng'akuba omwana amugamba nti afuse mu lugoye ku makya ng'ate pampa zaaweddewo munange teyakoma ku ekyo n'akuba omulanga eri abantu abasobola okumuyambako omwana ono munange Honorable Minister Justin Nammere gye yava n'ayamba ku mwana ono naye munange omukyalo ono yalabikiddwa ku lunaku olujjo ng'ali ku live ne mwami Kabaata ng'ate ali mu kusaaba akasa Honorable Justin Nammere mutamuwa buyambi n'essimu gye yamuwa okubako buli kade buli wagikubako mulaga nti eri bize kyakaba muteeka mu blacklist n'ebirala bingi byayogedde bannange ngenda kubanga mubatuusaako maasawo kati Calvin Kayanja kwe yavudde ate okukuba essimu eyo gye muwulidde ng'amukubira ono mukyala Biswanka obulamu bwe butyo bwakweyiya Nkulabye ennaku zino nkulaba ojja nnyo wano n'onneetega n'ompereza obumeseji ani akweteka okubuuzaako kibi mwe muyita ku live za bannamwe temusobola babuuzaako munaye tuba tubabuuzaako oba tombuuzaako bya bulungi era bankubuuzaako bya bulungi nali nkubuuzaako ebyobubi kati wakoze vidiyo ng'ogamba oli mu mbeera mbi eki gy'olimu abaana bangambye mbu nakoze bubi okola ki mbeera mbi kubanga Patrick kubanga landlord amanja omwezi si birungi kyolina omanya bosi wange yangoba jukira Honorable yali yampa ssente n'angamba njire nga nze nkozesa okumalira ebbanga liyampa okuddayo kati nga sente ze nkozesa nga yangamba nja kuddayo ennaku z'omwezi nga lumu oba okitegeera kati omuntu amalako emirembe sikubu like Honorable yangamba ndabirira omwana ye nampa ssente kati nagenda okugira okuddayo okukola boss wange mwana muwani Kabaata ati ndaba akulemesa okwogera emboozi njagala emboozi entujuulire bulungi onale bakwata noweekwatakwata oba ani atalina network onale bakuyita Honorable bampita onale wakuyita nga akugaana okuddamu okukola yampa ssente nangamba siddamu kukola ndabirira omwana okitegera ng'ebbanga werigweko ng'ebbanga twalibalanga ennaku z'omwezi lumu nzireyo ajja kumpita ye naye kati tampita ng'ate nga ne ku mulimu bangoba kati bakuwa ssente mmeka ezakugisa ku mulimu
Bampa 35,000 gye bampa. Wadaki. Kati nawe ate Kabata oli kuseka. Ayi nayo Kabata nawe oli kuseka busesi. Hati bakuwe 35,000 oli nakugamba lekayo kukola. Yes, kwa yanga toda mukola nakuzo mwezi nga lumu ogenda kula ki ogenda naga yes twaziba nti lunaku ogakwesa sente bweziti okumala ebbanga lya bweziti nakulwa mwezi nga lumu ogenda kukomawo kwe capital otandika okukola oba kitegeera kati kale okumanya nawe wine bakuwe 35,000 nze nakuyitanga wano nga nina sente z'esukka miliyoni 2 n'ogaana okujja naye no kati Kabata kansooke nkubuulire tubeerako n'abatuwabya otega kubanga bye ebiseera byali twali twesikaŋŋana omuguwa nga baga bagenda kukuvumirayo togendayo bagenda kukuvumirayo konziwa nkaŋŋumira eno nabyakwevuma nti ogenda kweswaza omujukanza omusajja naye saagala kubeera nga nwanagana omusajja buli kaseera twalinga tuyomba naye nga buli kaseera mubeera mu kuyomba ate nga nze sibyagala kati bakuwe 35,000 buli lunaku walina kukozesa sente mmeka kati buli lunaku naye nyina okukozesa 1.5 jjukira ku twali tubaze nga tekuliko pampa tekuliko bintu bya mwana just nga mmere yokkaye twali tubazemu nga 1.5 kati ku insurance bangamba kuliko pampa kuliko obuugi bangamba ebintu bingi ku insurance naye buli wengi twala bangamba tebiriiko kati yo insurance ekola ekola mu ddwaliro kale olina obuzibu bwa pampa n'obuzibu bw'obuugi wanji wamma tulina obuzibu bwa pampa na buzibu bwa buugi n'ennyumba Kabata n'ennyumba n'omulimu siina mulimu sikyakola ositegeera kati kyekyatuukawo wali nga ebbanga nammere lyakuwadde sente ziweddewo olina okuddayo gyali akufunira omulimu kyekyatuukawo anti nyina ennamba gye bampa gye mpeera nkubako naye wenjikubako efuuka bize oba eri mu blacklist simanyi luli wabakubiranga nga kuki ate kayanja lwenjikubako ebya blacklist ndowooza Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange beddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01
736 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.